Ekiro kya leero omugenzi wa kuziikibwa munda mu ekereziya amasasi ganyooso wa bodaboda bamusse gavumenti eremedde okweyoteza okumalawo covid. Baluwa y'abasawo ekoleddwa okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago eraze nti abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala omugenzi Dr. Cyprian Kitolwanga obulwadde obwamusse bwavudde ku mutima. Akwanaganya ebyobulamu mu ssaza ekkulu erya Kampala Dr. Andrew Sekitoleko yasomye ebbaluwa eyo agambye nti okunoonyereza kw'abakulaze nti omugenzi yakutuka ku ssaawa nga 3:08 naye olumba olwamutta lwava ku mutima. Omusigire w'akulira essaza lino Musenyo Charles Kasibante alambuludde embeera gye basanzeemu omugenzi oyo. Ebibuuzo bingi bijja n'obuuza kiki ekyaguddewo. Era naffe bwe twakiwulira Dr. Andrew Sekitoleko yalina ffeera ku baasooka okuyita omusawo yakakasa nti omuntu ddala obulamu bugenze. Twamusaba postmortem ekolebwe wabulewo akakunkuna konna kuba ennaku zino tulowooza bingi twogera bingi ate ebimu olina akirowooza ng'ekikakafu n'okubitambuza n'abitambuza naye kyetwagadde tukikwate tumanye kiki ekyatutte kitaffe Ssaabasumba nga ku Lwokutaano twamulaba ng'atambuza ku buli omusaalaba ne be yali nabo okudda awaka n'okutuuka okuli ekyeggulo nga mulamu mulungi n'okwawukana okugenda okwebaka ddala nga tewaliwo kabona kalaga nti alina enkeka yonna. Kwe kusaba medical team eterezebwe yekkaanye ensonga lwaki kino kyasebwa ekityo kitaffe Ssaabasumba okutuvaako amangu bwe gatyo mu ngeri ey'ekikangabwa. Alipoota eno ekoleddwa abasaabaka 6 abeekebezza omulambo wabaddewo abooluganda lwe 2 era essiddwako omukono gwa Dr. Sekitoleko ne Musinyo Charles Kasibante yeraga nti omwagalwa abangi oyo Dr. Cyprian Kitolwanga okutuuka okussa ogw'enkomerero kyava ku musaayi okwetugga mu musuwa ogumu ogutwala omusaayi ku mutima. Postmortem yakolebwa mu ddwaliro ekkulu erya Mulago ng'abakugu baali 4 abaasabibwa okugikola. Waliwo basigire 2 okuva mu famire ate n'abasawo 2 abaasabibwa kereziya okubaawo ng'ekintu kino kikolebwa. Omubiri gwa Ssaabasumba bwe gwekebejjebwa obulungi ennyo era mu kitiibwa ensonga eyamuviirako okufa yazuuka. Oluusi tukebera abantu ne tutazuula nsonga naye tetugaa nti yazuuka era ekyaviirako Ssaabasumba okufa kyogera mu lulimi olw'ekisawo kubanga ekyo tekikyuka mu nsi yonna ate n'ekivuunula mu Luganda oba mu lulimi olutegeerekeka. Ekirwadde ekyo tukiyita ischemic heart disease following coronary artery thrombosis. Kitegeeza nti omutima gwa Ssaabasumba gwakosebwa era ne gusirika nga guvudde ku katole ak'omusaayi akaalegama mu busuwa obutono obuwa omutima omusaayi. Omutima gwennyini gulina omusuwa ogugutuusaako omusaayi. Omusuwa ogwo gwazirikira era gwe gwamuviirako okuwummula. Ekyo bwe kibaawo kitwala eddakiika 3-5 omuntu ate okufa. Kino kye twazudde kifaanana oba tekikontana n'ebyo bye tubadde tumanyi ku bulwadde Ssaabasumba bw'alina ffe nga basawo be. Akulembeddemu ekitambiro kya mmisa omusumba w'essaza ly'ekereziya erya Kasana Luweero atenderezza nnyo obukozi bw'omugenzi ono. Tufiiridde omusumba mulungi. Ffenna tumanyi bulungi ebirungi enkumu byakoledde ekereziya wamu n'eggwanga lyaffe Uganda. Abunyiza mu bugumu ekigambo kya Katonda akoze nnyo okulaba nga abantu bonna bakulaakulana mu by'omwoyo mu mpisa ennungi ne mu byenfuna. Emirimu gye n'ebibala byagyo tubiraba era tubiwulira. Ffe bannakasana Luweero essaza Paapa lyamuwa okutandika tusiima nnyo emirimu emirungi Ssaabasumba gye yakola nga akyaliyo ng'omusumba omubereberye. Tumwebaza olw'omusingi omugumu gwe yatubangira. Emirimu gye yagikola ku misinde yadde tuli mu kunyola okw'ekitalo essala yaffe eri nti Omukama amwanirize mu Bwakabaka bwe mu ggulu era atugumye nga ekereziya era nga bannayuganda balese ku nsi. Okufa kwa Ssaabasumba ffenna kwatukubye wala naye bwe twefumitiriza n'amaaso ag'omwoyo tukkiriza nti Omukama Katonda yayise Ssaabasumba agende ewuwe oluvannyuma lw'okweteekateeka obulungi mu budde obw'ekisiibo alina okusoma ekkubo ly'omusaalaba. Ebyo nga biri bityo gavumenti ya Uganda yakungubagira omugenzi Dr. Cyprian Kitolwanga enkya mu kisaawe Kololo.
Minisita by'amawulire Judith Nabakoba agambye nti gavumenti etaddewo akakiiko akagenda okukuliramu enteekateeka ez'okwerekera omugenzi kaliko minisita wa Kampala Betty Amongi, Father Simon Lokodo, minisita akwasisa empisa n'obuntubulamu, minisita w'abavubuka Florence Nakiwala ne minisita omubeezi w'ebyobulamu Joyce Moriku Kaduchu. Nabakoba agambye nti Uganda efiiriddwa omuntu atazzikawo. Abadde mukkiriza nnyo Ssaabasumba ng'era Kereziya agikulembeza buli wamu alaga ate n'ayagala abantu okugoberera eddiini n'okunywerera mu ddiini yaabwe ate n'okubanga mukozi abadde mukozi ng'era bwe tubadde tumanyi ng'ayagala nnyo aba nti abantu bejja mu bwavu ng'asomesa abantu ku bikwatagana n'okuva mu bwavu ng'era tukimanyi nti yali yatandikawo ne microfinance Wekembe ng'eyeegendera kulaba nti abantu bava mu bwavu n'okulwanira okulaba nti batumbula ebyenfuna ate era nga gwe mulamwa ne gavumenti eya wakati kwetambulira okulaba nti abantu tubayamba okuva mu bwavu nga tuyita mu bukulembeze obw'enjawulo. President Yoweri Museveni asubiddwa okuliramu abakungubazi bonna mu kusaba okuteekeddwa ku kisaawe Kololo enkya ku Lwokubiri. Abooluganda lw'omugenzi nga bakulembeddwa Rose Nansubuga bagambye nti Nokonde eddene nnyo erikubiddwa era banalwawo okudda engulu kubanga omugenzi abadde n'obuvunaanyizibwa nti mu luggya lwa kitaabwe era yabadde kitaabwe. He has made tremendous achievements during his reign as a bishop of Kasana Luwel and as Archbishop of Kampala Archdiocese. We thank the church fraternity who supported him during his reign as a priest, a bishop and archbishop. We thank God for his life. We thank God for the graces he granted him. We thank God who has enabled him to use his graces optimally. We pray that Mother Mary and other saints angels receive him, his soul, and present his soul to the merciful God, the Most High. May God grant his soul a peaceful repose. Ebyo nga biri bityo kirangiriddwa nti abadde Ssaabasumba w'essaza erya Kampala omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga wa kuziikibwa munda mu Ekereziya Lutikko e Rubaga. Ono mukulembeze wa Ekereziya owokusatu agenda okuziikibwa mu Lutikko eyo eyasooka yali Bishop Edward Michaud omu Canada omu ku baminisita abaleetako n'eddiini yakulemberako Ekereziya ya Uganda okuva mu 1933 okutuuka mu 1945. Omulala ye Dr. Joseph Kiwanuka Munnayuganda yasookera ddala mu byafaayo okutuuzibwa ng'omusumba w'Ekereziya yafa mu mwaka 1996 era ebisigalira bye biri mu Lutikko eyo. Omusigire w'akulira essaza lya Kampala Musinya Charles Kasipanta akasizza nti omugenzi Lwanga baakumuziika ku Lwakuna ng'ajja kugalamizibwa kumpi ne bakadde bamusookayo. Olwokuna kwe kuziika kitaffe Ssaabasumba ajja kuziikibwa wano mu kafiidro ye. Bambadde beebuuza nti ate ekyo awo ku ludda wali tulinawo abeepisikoopi babiri abagalamidde awo. Kitaffe mugenzi Bishop Joseph Kiwanuka tumumanyi ali wali ate ne Bishop Michaud ali ku sayidi eno kwataali y'abajulizi kati makkati awo ekitaffe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga wanaagalamizibwa ku Lwokuna. Ensonda ez'essiika zigamba nti mu Lutikko zonna ez'Ekereziya balekawo ekifo nga mu butongole kiziikwamu bakulembeze b'Ekereziya. Ebifo bino mu lufuutifuuti biyitibwa crypts ng'ennono eno yava dda ku mirembe giri ng'abagobezi ba Kristo bakyayigganyizibwa bwe baafanga nga baziikibwa mu bifo ebyo era ennono eyo Ekereziya ekyagikuumya okutuuka kaakano. Kitegeezeddwa nti singa ekifo ekyo kiba kijjudde abakulembeze b'Ekereziya basobola okutongoza ekifo ekirala abakulu bwe baziikibwa. Abatuuze b'oku kyalo ky'Abakadde n'ebitundu ebiriraanyeewo mu disitulikiti y'e Mukono basuze bulindaala nga beeteekera okugenda mu kigo eky'Abakadde enkya ku Lwokubiri okuba eriisa evvannyuma kw'abadde Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Omusasi waffe Prose Nalugo alina ebisingawo. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omubiri gwa kitaffe Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga gwe kuleetebwako wano ku kyalo ky'Abakadde we yazaalibwa okusobozesa abantu b'ekitundu kino okumukubako eriso evvannyuma abantu bebaziza Kereziya olw'okubawa omukisa guno tikubanga bangi bayinza obutafuna mukisa guziika ku mwagalwa waabwe.
Tusiimye okulaba nti abakulu abasingawo bakkiriza omuntu waffe Bisopu okumuzaako ewaabwe ekyaki gye yazimba, okulaba nti naffe bazadde be bajjajjaabe abatakyesobola kutuuka eri mu bantu bangi okulaba nti ffenna tujja kukola ki, tujja kumulaba. Tulabye nnyo, tulabidde ddala. Twafunye essanyu okuba nti mukadde waffe ate omwana enzaalo ey'okukyalo omubiri gwe gugenda kuzzibwako eno ekitali kya bulijjo. Abakristu b'ekyalo bafune omukisa olumukubako eriiso ebivannyuma, kubanga si buli omuntu yadde ajja kusobola okugenda okuziika. Okuva Ssaabasumba lwe yafa, mmisa ez'enjawulo zize ziyimbibwa mu maka g'abakadde be, nga emu ku mmisa eyimbiddwa ddiini wa Naggalama Dinari era nga ye bwana mukulu wa parish y'e Naggalama, Reverend Father Ignatius Ndawula. Ono ategeezezza nti Ssaabasumba abadde yayagala nnyo parish ye ey'e Naggalama mwe yabatirizibwa era nga babadde bamwigirako bingi, gamba nga okufaayo ennyo mu bitundu gye bava. Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga ffe ab'e Naggalama musumba ono mwe yabatirizibwa, mwe yasomera era abadde ajagala nnyo. Yeetaba mu kuddaabiriza ekereziya y'e Naggalama n'afuna abamu ku bayambi abasobola okugiddaabiriza, ate era abadde atukyalira mu ngeri ey'enjawulo ng'omwana eyazaalibwa mu Naggalama parish. Ku kigo eky'abakadde ewagenda okubeera omukolo gw'okukuba ku mubiri gw'omugenzi eriiso evannyuma, wasiibye watereezebwa ssaako okuyooyootebwa okusobozesa abakungubazi okutuula obulungi. Osobola okusazaamu endagaano y'okwewola ssente nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Omuntu yenna ayingidde mu ndagaano y'okubeera nga yeewola ssente akkirizibwa okusazaamu endagaano eyo obutasukka nnaku 10 okuva lwe bagiyingiddemu, era bw'aba agisazizzaamu azzaayo buza ssente ezo nga tataddemu magoba okuggyako ebitundu nga 5 ku 100 ku ssente z'aba yeewoze, singa oli abazimuwoza akakasa nti ddala waliwo ensaasaanya ey'enjawulo eyabadde ekolebwa nga bayingira mu ndagaano y'okubeera nga amuwa ssente okusinziira mu tteeka erimanyiddwa nga Financial Consumers Protection Guidelines. Amasasi n'omukka ogubalagala binyonsa akawungeezi kano mu bitundu by'e Kanyanya mu Kampala. Poliisi babadde erwanagana n'abagawa bodaboda abadde balemedde omulambo gwa munnaabwe akubiddwa amasasi ku Equatorio wakati mu Kampala. Kigambibwa nti waliwo omusajja ayitibwa Morris Opedunu, omukuumi wa kampuni y'obwannannyini eya Pinnacle Security ku banka emu ku Equatorio mu Kampala, akubye omugoba wa bodaboda amasasi agamuttiddewo ekitadudde banne. Wabula poliisi weetuukidde mu kifo kino nga abagoba ba bodaboda batamye bugo, omulambo bagututte e Kanyanya omugenzi gy'abadde akolera emirimu gye. Bano babadde batamye bwe batuuse e Kanyanya omulambo gwa munnaabwe bagutadde wakati mu luguudo ekigootaanyiza ebyentambula okumala akaseera, nga mu mbeera eyo poliisi waliziddwa okuba amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala okubagumbulula. Poliisi oluvannyuma omulambo egujje ku babodaboda n'egutwala mu ddwaliro ekkulu Mulago gwekebejjebwe. Bamukubidde ku Equatorio amasasi ku Bank of Africa, kati omulambo gwe ne baguleeta e Kanyanya ku gaazi wennyini ndowooza wabadde abeera, ne baziba ekkubo nga poliisi tejja, nga ababodaboda tebalina ngeri gye bafunamu buyambi, kale ne baziba ekkubo ekyemmanga n'ekyengulu, poliisi wezeeta oti ya gaasi n'ebirala, kati essaawa eno ekubye oti ya gaasi egumbuludde abantu bonna omulambo egututte. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiran Luko yeesigira agambye nti poliisi yakufulumya ekiwandiiko ekinnyonnyola ku mbeera yonna ebaddewo. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi ya Uganda esimye bannakampala emiriraano olw'okweyisa obulungi mu ggandalo lya Pasika era ne basaba okwongera okukuuma emirembe ne bwe tunaaba tuvudde mu nnaku enkulu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiran Luko yeesigira agambye nti okutwaliramu tebabadde obumenyi bw'amateeka bw'amaanyi ekiri awo, okuggyako abasazi b'ensawo n'ababbi abanyakulanyakula obuntu abannaabwe. Poliisi era egambye nti mu bitundu bya Kampala emiriraano abantu okutwaliramu bakuumye empisa, batono ddala abamenye etteeka lya kafyu era mpaawo yakwatiddwa, kwe kusaba bannayuganda bongere okugondera amateeka. Ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoti Ochola ku luno yalaalikirawo abantu nti poliisi yakunyweza ebyokwerinda okwetoola eggwanga lyonna ne yeewerera abamenyi b'amateeka mu ggandalo lya Pasika.
Ebyonga bikyali bityo poliisi ejjinja yafunye emisango 3 egy'abakondo ate ku luguudo oluva e Mubende okudda e Fort Portal yafunye emisango 8 egy'ettemu. Emayuge waliwo eyawambye omuntu n'abantu 2 baafudde mu disitulikiti Amur nga kiteeberezebwa nti baalidde emmere eyalungiddwamu kanyu kawulire. Mu ngeri emu wawuliddwayo amawulire ag'ettemu mu disitulikiti y'e Buduuda, Busia, Kyotera, Kotido, Buku, Ajumani ne Kabong. Mu kiseera kyekimu waliwo n'abantu abeekubiridde enduulu ku poliisi nga baanyagiddwako obusimu bwabwe obw'omu ngalo naddala babadde bagenze ku kivulu ky'ennyimba e Munyonyo era poliisi egambye nti eriko bye yakutte ng'ekyabanoonyerezaako. Club Village Jogo etandise bubi mu mpaka za Uganda Premier League ez'omwaka guno ezitandise olwaleero nga Ndejje University egikubye eggoolo emu ku bwerere mu kisaawe Bombo. Newankubadde Ndejje ewangudde omupiira guno naye egumazzeko n'abazannyi 10 olwa Nicholas Luzige aweereddwa kaadi emyufu nga ggoolo ya Ndejje eteebeddwa Brian Sali. Emipiira emirala egisambiddwa Vipers ekubye Busoga United 3 ku bwereere mu kisaawe ekitende nga ggoolo zino ziteebeddwa Siza Manzoki ateebyeko 2 ne Ibrahim Orit. Poliisi ekubye Calvary ggoolo 5 ku bwereere mu kisaawe Lugogo, Bulu n'ekuba Black Powers ggoolo 2 ku bwereere, Maroons n'ekuba Terrazzo and Tiles ggoolo 1 ku bwereere, Wakiso Giants ekubye Water ggoolo 2 ku 1 ate nga Ndu Parakere emaganye ne Luwero United tewali alabye katimba kamu ne Mwarwa. Mpaka zino ziri ku mutendera gwa ttiimu 32 era ttiimu zonna ziteekeddwa okuddiŋŋana ku mutendera guno. Ebyonga biri biti empaka za Premier League y'Ebungereza zizzeemu okuzannyibwa ekiro kino nga mu kiseera kino Everton batuuka ne Crystal Palace ku ssaawa 4:15 Wolverhampton Wanderers yakuttunka ne West Ham United. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Tanzania ekyakalambidde ku nzijanjaba ey'okweyoteza ng'emu ku nkola zibagenda okweyambisa mu kujjanjaba abalwadde ba COVID-19. Gavumenti ya Tanzania ku ntandikwa y'omwaka guno yatongoza enteekateeka y'okweyoteza era yazimba obusenge ku ddwaliro ekkulu eriyitibwa Muhimbili erisangibwa mu kibuga ekikulu Dar es Salaam ne bateekamu n'obuuma obupika omukka ogw'okweyoteza ng'omulwadde wa COVID bw'aba afunyeemu enkenyera yonna omwami bamuteeka ne yeeyoteza. Bannansi abamu n'abakugu baludde nga bavumirira enkola eyo era omubaka wa Paalamenti ateerya ntama Dr. Hamisi Kigwangala yawanvuyizza ku ddoboozi ennaku eziyise n'asaba abakulira eddwaliro eryo ebintu ebyo babiggyewo kubanga bibaswaza. Wabula abakulu mu ddwaliro ly'e Muhimbili bakalambidde nti enkola ey'okweyoteza tebajja kugivaako kubanga mu kiseera kino eddagala erivumula COVID-19 terinafunibwa okwetoloola ensi yonna ate nga bo bakizudde nti enkola ey'okweyoteza eyambye abalwadde bangi n'okuwona ne bawona. Abakulu bategeeza nti abalwadde abasoba mu 1,100 be batadde ku nkola ey'okweyoteza bazze engulu kale nga tebayinza kugivaako. Dr. Kigwangala agambye nti gye banaakomya okweyisaako n'okwesiba ku nkola eyo ey'ekijega n'ekirwadde kijja okukomya okubalya kwe kusaba abakulu ensonyi bazizze ku bbali batandike okwambala masiki okunaaba mu ngalo ne sabbuuni n'enkola endala ezizigobererwa mu kwetangira COVID-19 okwetoloola ensi yonna. Tanzania yagaanira ddala okukkiriza nti ekirwadde gye kiri era ku mulembe gw'omugenzi John Magufuli eyakafa amateeka ag'okwekuuma ekirwadde ekyo gabadde tegagobererwa n'akamu nga n'amawulire agakwata ku COVID tebagawa. Bannaffe ag'essaawa zino